mu ngombo ennyingi ezitambudde emyaka gye tukubye amabega mwe mwali engombe yali egamba nti ba ex bange bonna baafa. Wangi mu ngombo ennyingi ezibaddewo mu myaka gye tuyiseemu mwe mwali engombo egamba nti ba ex bange bonna baafa. Kyali kigambo kya magezi kubanga togenda ku maintaininga bufumbo bupya ng'okyali in touch ne ba ex bo. You can't have a stable relationship when you are still communicating with your ex. Facebook yereeta ba ex, WhatsApp yereeta ba ex, text message yereeta ba ex. Ono agenda okulaba gw'oli naye nga tali comfortable. Basebo ne bannyabo okwagala kuwooma naye tekulivasingibwa. It is easy to trust you, but when you lose your trust, you can't regain it. Soli bwakwesiga lwananga nnyo osigale ng'oli mwesigwa, ate obwesigwa oteekwa okubaako kye wejjako. Mu bwesigwa wateekwa okubaawo kye wejjako. You cannot tell your spouse that you are faithful when you are communicating with your ex. Okitegedde era abakyala abafumbirwa nga baali bazaalako naye nga ne be bazaalamu bakyali balamu nga bandyagadde okumanya ebikwatagana n'abaana, omukyala omutegeevu afuna gwakukwasa mu famire gw'oyogera naye.